artist ye yakkiriza agenda kututwala wa road mayor Lukwago naye mu mutukirire nete tetugenda kumusaba nti no bakole ekituufu nzali kiragita na kumutukirira nzali yetaga notice already yafuna doli yamuwandiikira ne kati ndowooza yeetaaga okutulabako yeetaaga olaba ku bantu kati abenkola gyategeera akakase baani baadiringa nabo tujja kumusalako tujja musalako obwo obusobozi tubuyina. This is a community issue. It is a community issue. Actually, it is in nation. It is in nation. It is a specialized hospital. Eshera omusajja abantu yabasuubiza. Olwedde tuli mu kugamba basikali bakyala babachali baffe bagenda kubeerawo bebeera bebooza obusuuka. Kati byonna bano batunuulira busente bano bakataapu. Kwa batunula wala kafero waliwo oluyimba luyayimba n'aga nti gwe odabanga kinyira. Omanyi ekinyira kitunula wansi bwe kiti. Ate bagamba emisana tekiraba kiro. Naye omanyi kuno kuba kusannyalaza nkola y'opposition. Hawe ensonga esobola okukwatibwako. Olaba mu kugaba wano omwala waneeno. Mu by'omwala waliwo baatuka opposition ne bekijjamu. Kubanga opposition yetwala ekibuga kino. Ne bagamba omwala gwagabibwa kuva wa president. Kakati lino eddwaliro. Ani ali mu kuliremesa? Ono kwenda y'obukiiko nga bukola emirimu gyabwe tulaba kesi zino. Buli omu alina okwa they should have supported. Actually ne kuba kumuwa looni baali muwadde looni. Nekatevyo fensonga yaffe nyangu nnyo. Fensonga yaffe ya mirimu si ya byabufuzi. Fensonga yaffe kuba ebbaluwa gye tuyina eragira okumenya. So bino ebintu bisatu bye tusobola okukola. Ekisooka tutegeezezza buli gwe kikwatako. Tugenda kutuukirira Lubongo ya Secretary General, tugenda kutuukirira Road Mayor nga kansala bwe yatusabye nga bagamba tukuume emirembe tusooke tugendeyo. Ekisembayo ekyokusa tugenda kekubira ku ttaka. Note mpaide mateka mungala kategaliwa. Okay, kwebaza gwo omulungi atugoberera webale kubeera ngo following abyo tuba tukuletedde ebyenkizo nakuzo bye twaddamu twagala nnyo ensonga ezikwata ku bantu n'enzimba y'eggwanga. Waliwo ndi mwami Kaweesi waliwo embeera erisaidize emulaga egyo bisere bisinga tukaabira nnyo okufuna ba investor omukulembeze w'eggwanga waneeno mahino biteekamu engatto n'atambulako n'agenda ebweru w'eggwanga n'anoonya ku ba investor n'abazze waneeno tumanyi okubawa tax holidays n'ebiringa ebyo tusobola okuba nga tubakuuma naye ate tukwekanga nga mu structures zaffe ezimbiddwa eggwanga ate waliwo ebintu ebimu ebirwanyisa ba investors betulabanga oluusi boolyawo biba bibuusiddwa amaaso kati ate omulimu gwaffe ebiseera ebisinga bibeera guba gwa kujjukiza authorities nti kino kye mulina okubeera nga mukola ne tukuuma abantu betuyayaanira okujja mu ggwanga lyaffe oba olyawo abazze n'okututikulako emigugu gy'ebintu ebimu. Kakati waliwo embeera erisaidiza emulago, waliwo investor ayagala kutulongoosezamuko ku mbeera ayagala kuba nga alwanyiseemu ku bikyasinza okutawanya bannayuganda ebimu ku birwadde ebya non-communicable diseases ebikyasinza okutawanya bannayuganda naye ate waliwo embeera ezimulemesa nga zeetawa bannayuganda n'abamu ku authorities balowooza nti bafudde ekyo. Mwami Kaweesi ono alina bingi nnyo olw'ensonga nti omu ku bantu abadde mu kitundu ekyo ewali mu kuteekebwa structure ekyo ate nga abadde naye engaged mu mirimu egimu egikolebwawo wabula alaba ng'ensonga eringa etandise okugenda maaso nkugootaana. Kwandiza mukama wange njagala osooka ombuulize ku Munnayuganda atulaba twogere ku nsonga eyo. Munnayuganda atulaba ndi musanyufu okuba nga ndi wano okwogera ku nsonga eziyamba eggwanga lyaffe. Omukulu nga bwakugambye yenze Kaweesi James okuva mu Uganda Youth Mission Against Poverty. Ng'omulimu gwaffe omukulu oba omulimu gwange omukulu kwe kulaba nga buli muvubuka asobola okuba nga akola ng'alina ssente z'ateeka mu nsawo ng'azifunye mu mateeka essebo mu bufunze kyekyo kye tukola era y'ensonga lwaki ndi wano. Waliwo eddwaliro ly'emitima eribadde liri mu kuzimbibwa oba liri mu kuzimbibwa mu bitundu by'emulago ekyo naye ate nga mpulira nti KCCA bamu kubalemesa oba olyawo ebiseera ebisinga abantu bano ba investors bava ayinza okuba nga talina busobozi bulwana public n'avaayo n'alwana naye nga waliwo abantu bayinza okwogera ku nsonga ezo. Yes, ensonga ntuufu. Waliwo eddwaliro eri mu kuzimbibwa Aroma Heart Center eriri mu kuzimbibwa Dokita ng'ate Munnayuganda Dr. Charles Munnayuganda yasoma emitima be bamu ku bantu betuyina abatono ndowooza balinga basatu abasobola okulongoosa omutima n'agugjamu n'agulongoosa n'aguzzaamu. So yasalawo n'agamba nti kanteeke wano eddwaliro ly'omutima kuba abantu babonaabona asobola okukolera mu nsi yonna gy'aba agenze era n'aliteekawo awo e Mulago. Naye kikwasa ennaku
nti ffe nyini bannayuganda ate ffe tulwanyisa bannayuganda nga mu bitongole ate bye tulinako obuyinza byendowooza nti bakozi baffe kati nga KCCA ery'ettaka omwami oyo waali awo ya encroaching ndowooza kwe kubeera ku ttaka eritali liryo okwekukuutiriza neweekukuutiriza ku ttaka eritali liryo so yeekukuutiriza ku ttaka ly'omusajja then oli alina plan na buli kimu era bw'otuukawo eddwaliro oliraba nti eddwaliro liri waggulu bwerityo toyinza kuzimba structure bwetyo nga tolina plan buli kimu kyaggwa eddwaliro lya bitanda nga 10 ebigenda okubeerawo so era eddwaliro eryo ffe ng'abanoonyeza bannayuganda emirimu abavubuka kumpi abasukka 5 omwaka nga gumu n'ekitundu emabega babadde bakolaawo mu kuzimba be bapoota ffe tukufunira abantu bonna be weetaaga ne bw'oba oyagala kulima ne bw'oba oyagala kukola ki Uganda Youth Mission Against Poverty the only way you can fight poverty by working tukkiririza mu kukola naye abantu fonna tetulina mikisa gyenkana waliwo eyasoma n'akoma wano n'akoma wali kati tugenda twegayirira abantu ab'enjawulo ng'abo nti waayo ekizimbe kino oli mu kukizimba tulina wano abavubuka tebalina mirimu bajja kukola bino nekiza so yeyo embeera kati babadde weebali era nga bakolaawo naye ekintu kyo kizze kitambula nga kiri mu kulemesebwa abakungu mu KCCA bakansala waliyo kansala akulira akakiiko ka building committee bamuyita Katapu Moses simanya yerodi kansala owa Kampala Central yakiikirira kati ninyo tugenda ku Katabu gatuzeeko ina goyogeddeko abadde yakola encouragement yes alemesa omwami we bamuyita Segawa yezingamyawo n'azimbawo akayumba n'akapangisa omusumaali owa Gateway Pharmacy dokita yali alinawo poloti ye kati nga bw'omanyi nti oli abeera n'ekitundu naye nga tanaba kutuuka kikozesa kati ono olw'okuba wali ku main najja n'akozesa olukujjukujju n'azimbawo akayumba era n'akapangisa ku ttaka lyoli kati ekiseera bwe kyatuuka dokita najja n'atandika okukola ki okuzimba eddwaliro ng'era bw'olira bwe likola ki bwe liri era n'akayumba nga bw'okalaba so kati lwe olutalo luliwo naye ayina abamuli emabega n'enguzi agenda mu KCCA n'agaba ssente n'awa ab'ebyobufuzi n'amuwa plan kubanga bw'otunuulira akayumba ako bwe kali tekalina plan akaswaki kyakano kali maaso g'eddwaliro erizimbibwa hakulaga nti kalinga kalina mu tekalina plan era kali mu road reserve ate n'ekitundu ekirala kiri ku ttaka lya Mulago talinaawo ttaka mubbi bwe bubbi n'obuvundu obufundikidde mu KCCA okay kale bano wetuyingirira gundi wetuyingirira bakansalaz bano bonna abaali bavunanyizibwa okugaba permit n'okuyisaawo mbu bagabawo temporary ki n'oyo director waki ne director wa KCC owa physical planning kati ne batandika okugaba temporary permit ng'era ebiwandiiko bw'obiraba nga bwe bikola ki nga bwe biri naye kikwewuunyisa nti ekiwandiiko naye nnyini bwe yali awandiika akugamba nti ekitundu ekiri ku ttaka eritali lyakyo kimenyebwe naye nakati tebajjanga kumenya ani agamba ono director wa physical planning wa KCCA oyo mwami Vincent Soyamba ekitundu ekitali naye nga nekyo tenyini tekikola ki agaba ekintu ekitaliiwo kwegamba naye nyini akimanya ekintu ekikola ki tekiriiwo ate akigabako permit eri temporary naye kakati newekubeera mu kutegeera okwa bulijjo verses kano akantu ka pharmacy akakozesa abantu 3 n'eddwaliro erigenda okuyamba eggwanga lyonna ery'emitima specialized so specialized wano nze ndowooza simanyi oba walina wa myaka emeka naye nzijukira waliwo omusajja wano baali bamuyita Gashumba waliwo we yanoonyezaako omwana bamuyita Nabukenya ndowooza Nabukeera yanoonye ssente ezitwala okujjanjaba omwana oyo eggwanga lyonna omuntu omu bw'ati naye omuntu akusemberedde okukola ki ate kati gwe wenyini okikola ki omwana gwe nabadde nkavali nga yesterday nga yafunyeekoko yafunye obuyambi agenda India kumulongoosa mutima adalina ekituli ku mutima naye adda ekitongole ekyamuwadde ssente ate kyavudde mu Amerika wano waliwo ebitongole ebiriwo naye nga mweyayise ekitongole ekiri mu Amerika nekimuweereza akasente agende India kati omuntu yenna kyenyinza oga nti bwoba olina obulwadde bw'emitima nga tonnaba kugenda yonna ono dokita asobola okujjanjaba omutima n'agulongoosa n'agugyamu n'aguzzaamu era akikoze ku bantu bangi kyovola kati nga ffe abatuuze tulina obulumi nti omuntu akusevinga obukadde 300 olw'okuba munnayuganda munno naye omuyindi takumanyi kati kyetugamba nti twagala first of all
twagala Lord Mayor ne council ye baveeyo bavunanyizibwa ku nsonga zino bavunanyizibwa kubanga niwe tuwogerera ku lwokubiri era babawadde ssente oyo Kataapu bagenda kutuula Kataapu anti yowa building committee naye kansala atera wa Nuupu era migundi eno njagala egende si ku Kataapu kigendere eddala eri Mwami Lubongoya si yakulira ekibiina ne president Kyagulanyi yennyini because bw'ogamba nti nno tuli mu struggle tulina okuba nga struggle tugitegeeza nga tukola ebintu nga tupresenting ebintu ebikola ki bye twogera kuba kati abo abantu ani abavunaanyizibwako tulina ekizibu tulina abantu abali mu buyinza nga tebasobola na kusoma mannya gaabwe nga ne bw'omugamba ekigambo heart specialized hospital takitegeera because singa oba okitegeera nti heart kitegeeza ogani ya bulamu weesirikira omuntu aba afudde sisuubira nti oyinza okukola ekintu ng'ekyo yo wange kale ke tugambe nti nno oyo omuntu nti nno kale ne wali badde nga wawe lwaki ye tebamuteekako awalala ne tusigaza lino eddwaliro tulinawo ne pharmacy bwe tuba nga tulina okusoosowazaako absolutely osobola pharmacy osobola okugiteeka ewalala eddwaliro ne tulifuna akikiwaliro ne pharmacy yennyini osobola okusaba eddwaliro n'ogiteeka ku ddwaliro so kali wano Kataabu akwatibwako obutereevu nga kali yowa building committee be bavunaanyizibwa ku kuzimba mu kibuga Kampala kyonna kati gwe waki ozimba wana pharmacy mu maaso gaki kati ekyo sina kugamba bugambi bali mu kuyisa minute ono yabba ettaka lya munne baagala azimbeko ekintu mu mateeka ku ttaka eribbe kyekiwandiiko ekyo kyenkuwadde ebintu bya mirundi ebiri kisooka kya byonna kati waliwo wana amateeka we gajjira nti ettaka wedde libbe oli ku road reserve kati ate oli mu kuzimbawo naye kati ate bwe tuva ku ekyo waliwo eddwaliro kati ku byonna kikyosinga okwagala ate si eddwaliro erya bulijjo twogera ku ddwaliro ery'emitima singa libadde lya musujja twaligambye nti abo kyageza nsonga eno kesi esobola okugikwata nga yo n'egimaliza sina kugikwata balina kukola kintu kiba jaamu ekituufu bave mu kwewunza what they are doing they are fooling themselves bali mu kwewunza because n'ekiwandiiko ensonga eno ne mu kooti gyeri ekiwandiiko ono dokita bw'oba osomye ekiwandiiko kino ono Vincent Director of Physical Planning awandiika nga alifaalinga ku lipooti eyakolebwa abalandizi nti nga bwe baalaga nti ettaka obunene bwe butika n'akayumba kwe katudde lya dokita yes naye akimanyi ekimu n'ekitundu ate kyono yes era abagamba nti mbawa pamiti ey'okuzimba naye musooke muve ku ttaka eritali lyammwe naye ne maaso waabawa abawa road reserve kati noga nti noyo omuntu ali mu kwebuza magezi kwegamba abawa okuzimba naye bajjemu ekyoli bazimbe wasigadde naye omuntu ali ku level ya director kati saasira kansala ate etaaga yadde P3 okubeera kansala bwe obuzibu bwe tuyina era nze ndowooza nti abakulembeze abamu kati kyetaagisa okukola interview because kati oli ku kintu kyoli mu kwogerako kati omuntu asobola kukitaputa era bye bizibu bye tuyina era owulira engeri gye bagabamu omwala amataba ogalaba omanyi zino zentalo Lord Mayor teyandabikidde mu ntalo zino bweziti kati kyekyo ngamba nti nkugambye Lord Mayor sina lutalo sina lutalo omwami gundi wanti waliwo olutalo bwe nkugamba nti senyama nnyo mba sikoze lutalo naawe mba nkugamba kukola kintu kiki ekituufu wano tewaliwo olutalo ekituufu kiri nti KCC teyinaawo ttaka ekituufu kiri nti akantu bakazimba ku ttaka lya dokita ekituufu kiri nti kali mu road reserve awatalina kubeerawo kintu kitundu kiri waddwaliro ino kitundu kiri mu reserve naye kakati nti no gema lya nsimbi nti oli bamuwa akasente n'abulwa ekyokukola n'atandika okukola mu bintu ebitategeerekeka that is the whole thing because buli kimu report buli kimu kikola kitya weekiri ensonga eyo ne wa IGG yatuuka waliwo ne road council era gwe natuukirira bamuyita Mubiru James Mubiru n'awandiika ebbaluwa n'agitwala ensonga eno KCC egimanyi kati obudde buno kati this time n'awandiika ebbaluwa kati this time kati fe abatuuze ffe nyini tulina okukola ki kubanga kibakwatako kitukwatako anti kyenkugamba ate bano abayaayi balina insurance
bo balina insurance. Lukwago bwe yalwala omugongo yagenda India bamujanjabira India ku ssente z'omuwi w'omusolo kati so it is so hard ayina kuvayo nnyo ku nsonga eno kye balina okukola. How many Ugandans can go to India? ate munange kati bwe wange eddoboozi lya road mayor livuddeyo kyenkugamba terina na kuvaayo. He is a public servant. It should omanyi tulina obuzibu mu Uganda abantu mugenda ne mubaawo ebitiibwa ebiri overdue. Lukwago okujja it is not doing us a favor. He is paid. Yes. Akozesa amafuta motoka avuga tugisasula alina allowance okutuukawo omanyi allowance wa buli week. That one shall be another day. But they are well facilitated. The airtime bamubawa government no tubaliisa ne tubanaaza ne tubambaza kati this is service. Kakati ate kati ekyo tukwegayirira okujja. Should we bambi jangu? No. Enough is enough. Minister wa Kampala. Kati oye minister simanyi oba minister kuba minister kitegeeza buweereza. Oyo minister twamuwandiikira ebbaluwa ne tumuwandiikira ebbaluwa ng'alagira bajje baddemu beerule bakakase. Yawandiika ebbaluwa olwaleero ng'alagira bugenda okukya ku makya ng'agikyusizza ng'agamba temujja. Ebbaluwa yali ajja ati Minsa Kabanda twamutuukirira kiri ku likodi. N'awandiika ebbaluwa ng'alagira abalandizi bajje ne appointment n'agiteekawo nti ku ssaawa mmeka ssaawa 4 bagenda kujja baddemu bakole ki beerule bakakase nti kituufu investor kyayogerako kiki kituufu. Bugenda okukeera ku makya ng'awandiisa ebbaluwa ng'agamba kati nkisazizzaamu kubanga ensonga eri mu kati wano minister ayita meeting tejje ku ssaawa alagira commissioner wa lands agenda ddeyo akole ki atereze bongere bakakase bagira akantu kana akali mu maaso ga university balabe obutuufu bwakyo ne tusooka ne tulowooza nti ye akoze kyamagezi ng'omuntu obuvunaanyizibwa okusooka okufuna obukakafu. Kaakati ate bwe bukeera ku makya oba yeebaka atya n'awandiika ebbaluwa ng'esitoopinga abalandiza okukola ki okujja. Bwe yabaze okulagira n'agamba nti kati nakitegeddeko nti eno ensonga eri mu kkooti era baagikola dda kati temujja naye n'asigala nga talina kyayogedde. Kkooti teyasalawo. Kkooti tenakola ki tennaba kusalawo naye yadde kkooti tennaba kusalawo ate bano bakola bye balina okukola. Sayidi emu eyandibadde yimirizibwa ate yeegende ddala mu maaso n'emirimu. Are you getting that? Kitegeeza nti bano balina kye beesiga ekinene. Waliwo kye beesiga ekinene. Authority baziyina. By no authority. Naye tekigenda kukola. Because whether authority, whether what, buli omu wano kabeere president akolerera bannayuganda. So kati so n'ekintu ekirala. Minisita anite si wa investments aliwa kono investor. Minisita anite ali mu kalulu kati. Aliwa. Ali mu kalulu. Because ono naye yeetaaga okubeera protected. Butereevu. Ayina loan. Kubanga ali loko. Ali loko. This is a local. Tomuwadde ettaka. Kuba bali abajja babasonyiwa emisolo emyaka 5 najja ne bamuwa ettaka naye kakati ono ettaka lirye ne ssente n'asazeewo najjanjabira wano kati ate mu frustratinga nedwayo wano eriye lubawazi sonazona ssente ffe tuzinoonya sonna ffe tuzinoonya naye ono tasobola okukola ki so ku nsonga eno njagala era mukama wange tugenda tulina enteekateeka nze n'abavubuka bange tugenda kutwala ekiwandiiko ku ewa mwami Lubongoya SG wa NUP. Nno ajja ye mubaka atayagala obwa Kampala. Fano tumanyi kuba tetuli mu byabufuzi. Naye bagamba bwaddene ligambwako nyiniri. Ekatwagala batereze kubanga sigwe gusoose. Era bakansala abo tubadde tubawulira ne mu nsonga z'omwala. Kati omugamba agambe ku bakansala abe. Bakole ekintu ekituufu because mwami Lubongoya lawyer. Butereevu. Kati ye ali soba ategeera bulungi. Asobola okusoma ebiwandiiko era tugenda bimutwalira asome abayite. Kati ku lwokubiri bategeka kukukuta kuyisa kwa approvinga permit. Eyono ku temporary ku ttaka ly'omulala ate mu luguudo. Naye ng'omuntu abeera ne kiyosiki atunda soda ne bajja ne baleeta pick up 3. Kagamba who is fooling who? Who is fooling who? Ffe bano abavubuka bwe tukontaininga nga tubafunira emirimu tusobola obba bateera. Kansala Kataabu oyo ye mwamutuukirirako. Tetwetaaga kumutuukirira. Tetwetaaga kumutuukirira. For me, I think from today onwards, nze ke navuddeyo n'ensonga endala era ne bannayuganda abali eyo nga banyigiriza
ng'oyita ku mukutu guno ojja kufuna ennamba yange. Abantu bangi banyigirizibwa beetaaga okuyambibwa because ffe tulina obusobozi ng'abavubuka okufuna ssente mu ngeri yonna. Ekyo kyo kyeyera okukakasa. Tusobola okuzifuna mu ngeri yonna. Obusobozi bufuna ssente mu ngeri yonna. Naye we choose okuzifuna mu makubo amatuufu. Kyekyo kyokka. Bavubuka bano bonna bayimiridde omulimu tegukyagenda mu maaso. Tebalina mirimu. Abo abantu tebalina idea. Tebalina idea. Tebalina idea ki kye tukola. Naye so tugenda kuddayo omulundi ogwokubiri. Kansala Mubiru James ow'Erubaga North twagala omwebaza. At least ye yakkiriza agenda kututwala ewa Lord Mayor. Lukwago naye mumukukkirire. Naye tetugenda kumusaba nti nno bakole ekituufu. Tugenda olwedde yafuna dda oli yamuwandiikira naye kati ndowooza yeetaaga okutulabako. Yeetaaga olaba ku bantu kati ab'enkola gy'ategeera. Akakase baani baadiringa nabo. Tujja kumusalako. Tujja mumusalako. Obwo obusobozi tubuyina. This is a community issue. It is a community issue. Actually, it is in nation. It is in nation. It is a specialized hospital. Ekirala omusajja abantu yabasuubiza. Olwedde tuli mu kugamba basikaali bakyala babakyali baffe bagenda kubeerawo beebeera beebooza obusuuka. Kati byonna bano batunuulira busente bano bakataapu. Batunula wala. Kafeero waliwo oluyimba lwe yayimba n'agamba nti gwe otabanga kinyira. Omanyi ekinyira kitunula wansi bwe kiti. Ate bagamba emisana tekiraba kiro. Naye omanyi kuno kuba kusannyalaza nkola y'opposition. Waliwo ensonga esobola okukwatibwako. Olaba mu kugabana omwala wano eno. Mu by'omwala waliwo baatuuka opposition ne bekyejjamu. Kubanga opposition yetwala ekibuga kino. Ne bagamba omwala gwagabibwa kuva wa pulezidenti. Kakati lino eddwaliro. Ani ali mu kuliremesa? Ono kwenda y'obukiiko nga bukola emirimu gyabwe ne tulaba kesi buli omu alina okukola. They should have supported. Actually ne kuba kumuwa looni baali muwadde looni. Naye kati ebyo ffe ensonga yaffe nyangu nnyo. Ffe ensonga yaffe ya mirimu si ya byabufuzi. Ensonga yaffe kuba ebbaluwa gye tulina eragira okumenya. So bino ebintu bisatu bye tusobola okukola. Ekisooka tutegeezezza buli gwe kikwatako. Tugenda kutuukirira Lubongoya Secretary General, tugenda kutuukirira Lord Mayor nga kansala bwe yatusabye nga bagamba tukuume emirembe tusooke tugendeyo. Ekisembayo ekyokusatu tugenda keekubbira ku ttaka. Mwate mukwadde mateeka mu ngalo. Ategaliwa. Agateeka ku bipapula ne mu ngalo kiriwa liriwa eririwa. Olwedde yawandike. Anti oli kaliwo mubenyi bw'amateeka. Kakati ate tukagira omuteeka ki? Kagira muteeka ki? Oba tolina order. Order from what? Eyakateeka yakatekera mu order ki? Kakati oli akugambye encroachment. Naye yennyini amanya amateeka. Kati Kamulemi ekitegeeza nti olw'okuba kaliwo mu bumenyi bw'amateeka yalize n'akamenya. Si bwe kiri? Kati Kamulemi tugenda ku volunteering. Mumuyambeko. Yes. Ate obuyinza bwe bwaffe. Government yani. Lwaliro lino liri Mulago Kiwonvu zone. Yeah, Kiwonvu zone. Opposite ne Mochari. Geti egenda ku mochari. Bw'ovaayo bw'ova waliwo keesi za era ekizimbe okiraba awo emabega w'ekizimbe kya Kakande. Naye omwo nyinamu feeling nti omuntu oyo ayinza oba ayinako authorities emabega. Teri authority whatever it is, the highest authority is people. Posing a constitution gugiyiseemu. We are the actually if I could make Ugandans that the highest authority, this nonsense of Simanya big people would diminish. Bakoleran, who pays them? And that's a solo musolo. Bana Uganda kakati gongambo tia is above. That is rubbish. Era nafunyo tusazeho nga bwe tuli bavubuka tugenda college emitendera then ekiddako tugenda kakuba ku ttaka. Senga bano banaale mu bane flat ne apuliazibe. Gwelinda ko next week. Soka kitegeeza ensonga eno inakukwatibwa ekisooka kya byonna KCCA kusooka kwa byonna ebiwayi bisatu. Tubale tumenye bisatu babina kubanga waliyo ba building committee ye KCCA ne Lord Mayor n'olukiiko lwe mwe muli ne speaker Simanya Luyulika. Simanya Zahara Luyulika bali be balonda obukiiko. Then technical wing executive director oba yani mchala Buseki yamanyi then nayenze gwensinga okutegeera yona ine ekibaluwo no wa physical planning. If it is physical, have you reached there physically?
Do these people understand? I don't know whether they have much wisdom and they choose to use less. But because if you are heading physical, you have not been on the place physically. Then you are issuing a permit. What I know, limit we value into very investor. Tell investor. Investor atalese kyekira kyoyagala. I know limit we value into. And olulimi baba ina kumusasula misolo kumuwa tax waiver. That is how it should be. Iteka kyerigamba tebaba tax waiver. I know about. Gutunawuliyako byamwe concerned citizen amu highly informed. So mukama wange zeze ensonga zaffe naye buli gwe kikwatako executive director, minister we Kampala, RDC, president himself. Kubana yensonga president ensonga enagimanyi amwaweya bamuwandiikira ebbaluwa netuuka kekabeera akakiiko ke ak'omu state house aka anti corruption kali awe yakwena ensonga teriyo kiwandiiko kye tutayina n'akakiiko kakaba investor mu state house kakimanyi kati president abeera amanyi nabyabufuzi alina okuvayo nasavinga mu Uganda kati anyway saagala nnyo kugendayo naye nti babeere bakulembeze munabyabufuzi alina osavinga kubanga bebakulembeza mu nsonga eno agenda otuukibwako yes kajjide mu kiseera kya politics kiseera kya kunoonya kalulu manyi kati bonna bali ate bakanoonya mwani naye ndowooza kati lugi bagenda okuyita ate bagenda kanoonya mwani eno ya ground beffe bennyini ate ffe be bali mu kubba because really nga bwe nkugambye si bantu bangi abasobola okugenda ebweru okujjanjaba emitima abaka bano sebanga gwe bali bakoleddeko wano nze mbadde wano nalaba Honorable Nambooze yakutuka omugongo bamutwala Bulaaya Lukwago yennyini yasookera mu Aga Khan kakati bwe babanga ofunye omukisa guno guli wano kyogamba bwe kirijja nga tosobola kugenda mu Aga Khan nasobola okusooka okukukolako ye bw'onoolwaza omukadde wo n'ogenda emulago n'osangayo oyo dokita gw'oli mu kufrustrating ogenda mukolera ki wangu ojja tuuka insurance yo beetatuuka okitegedde waliwo insurance weetetuuka ojja kutuuka ekiseera so ebintu ebimu tubeere bannayuganda ate nga tuli patriotic twagale ensi yaffe ate twagale ne bannaffe oziremu ku kibiina association kibiina Uganda Youth Mission Against Poverty. Uganda Youth Mission Against Poverty. So ogenda ku Facebook oba ku internet n'oteekamu erinnya ojja kulaba emirimu gye tukoze si gwe gusoose si gwe gusoose tubaddewo nga tukola emirimu kabeere kasasiro ffe tumuyoola gwe jangu otugambe kasasiro wange ali wano tujja kujja tumuyoolewo tulongoosewo abavubuka bafune ssente agende aliyo ekikomando kye yeeyagale yeebake naye abo abavubuka bwe banga tebalina kyakkola nze nkulayirira oba batumye kuddayo eri tabagala. That is what we are going to do. Next week tugenda ku office ya Nupu olwaba kansala abo. Then ku Monday tugenda wa Lord Mayor n'oyo kansala mu Birunga bwe yatugambye. Tugezeeko okubeera bannayuganda ab'obuvunaanyizibwa ate ab'emirembe naye bwe bagaana we have an alternative. Okay, so katulemu ku namba y'essimu katuvaawo. Enamba y'essimu eri 075 M 9 9 7 01 075 M 9 9 7 awo bootufunye so bw'obanga olina ensonga nga ddala oli mutuufu nga zino ng'olina ebiwandiiko si bya papalazi si kwonoona mannya g'abantu ng'olina ebiwandiiko nga bino bwe mbikulaze jangu tulabe tutuukeko tusobola okutuukira kuba kikyabika buli muntu akaaba butereevu. Okay, nsonga eri agent ate ensonga eri national ndowooza munnabyabufuzi akadde kano oba olwanirira kufuna ground oba olwanirira kuwula ng'ofuna ttoko y'abantu n'emitima gy'abantu eza ensonga ez'okukolebwako ddala ng'oli mu kibuga yinza okuba yesu oyambako investor naye ate ensonga ye gy'aliko eri national ebeera yakwatirako bantu yakwatirako ggwanga bantu bangi abeetaaga okujjanjabwa ezo endwadde z'amaanyi nnyo zisaba Uganda actually banjiko ate bw'otunulamu kaawo n'obeera ng'okeddeko mu kunoonyereza okuza okufulumizibwa omutima gweyongedde mu bannayuganda endwadde z'omutima nnyingi nnyo zitabanya bannayuganda bangi lowoozaamu konti investor ate ng'ali loko kyabadde akoze kibadde kiyamba ggwanga kiba kiyamba buli munnayuganda naddala bw'oba otunulidde mu bulamu bwe tuwangaalira nsonga esobola okuba ng'ekolebwako naddala nga twolekera akaseera kano.